mugamba mutya tuludde okuwulizinganya munasonyiwa ebintu webityo bansose enamba mbagikuliddeko dda ate eri asinga ssanyu kubeera active ka notification akakalabika akawaayoko ssente aba network ne bamwanguya nayingirawo nakatosala ogamba oti darling mimi walaikum salam jovi ogamba otya naye buli aliko sharinga oba olinze bulinzi bw'oteeseko n'otunda butunuzi Salai Sara Prosi na mirimu Raj Muwonge bane musharinga Salimu Shabani mugamba mutya nakato Sara mwenna njagala nembabuuzaako ate namwe bwe mumbuuzaako kinkola bulungi peni ne buku mbiri na amina Fashira abadde ayomba nti no osanyu omuliddewo naye amatuufu gali nti gobadde number 1 ate Fashira nali na mususpendinga kuba alwawo okubeerawo olumwa atera okumisinga emisomo kati awo nsobola n'okubbira ku bigezo n'obusigala nga gwe number 1 Jonathan Jana ogamba otya Sempija Tabulayiga kale tugenda kudduka mwebale nnyo abasharinze tutambule ngenda nezija wano nga mpromisinze ngenda kwogerera essaawa emu ngenda okulaba nga mpiseemu leero lowoozi yoweri okay kale Kabuye Benjamin ogamba otya tusimbule muzeeyi akoze atya leero nedda mbadde mbalinzizaako kawo katono ngambe ab'omupiira gambawemu obudakiika ngange ndyoke nsimbule hajala kaseba okay obadde obayita abo bannaye mugamba mutya baloosi bannange my fellow dreamers how are you mwebale kwekuumira ku mukutu gwaffe ogw'ensonga obutaliiko bisasamaza obutaliiko biwemula wabula okuzimba obwongo ng'era nsuubira nti mu bantu abeenyigidde wano mu bagenda era okulemerawo balivaawo wonna we baligambira nti live za Haji tetukyazigendako nga bamaze okufuukira ddala abantu ab'ensonga ssemasonga nga balina kye beekoledde osanga lulibo olwo nga mutudde ku bupooki bwammwe eyo mukaddiye nga munyumiza bazzukulu bammwe bagambye nti waliwo omusajja baali bamuyita Haji Bakaluba saamulaba nako naye namuwulirizanga mwana wattu mwenajja amagezi agazimba akayumba kano ke mweyagaliramu nammwe abazzukulu namujja ne mundabako ekyo nno kiriba kyakwesiima sisobola kulekerawo kibagamba nti obugagga si bwa buli muntu kyova olaba wano tuliwo abantu batono nnyo ate bwe tujja wano olwaleero bwe tubeera nga tubadde bibiri wansonga nti nowabaddewo ekibaddewo nina kyenfulumizza oluddako ng'abalala bagenda nkibanyumiriza ekyo ne mbagamba nti consistency eyo ne inconsistency it has got too much ku kiki kyetufuuka mu bulamu bw'ensi abantu abalemera ku bino ebintu kuba obugagga bubowa obugagga tebutambula obugagga tebutambula tebuliimu nnyo bintu biri awo bisanyusa nnyo prosesi yonna ebowa emenya olina okukola kino olina okukeera ku makya olina okuddamu n'okola kino ebyo abantu tebabyagala abantu baagala byakagwirawo leero kyekincamudde ngadduka kyova olaba bannabyabufuzi abajja kuno okubibasomesa babanyumirwa nnyo nti buli lwe bajja balina conspiracy gye babatunuzaamu kino they get your mind excited oba kikole oba tekiikole si bwe nti bwembeera nsigala ku mulamwa nabagamba nina abange abantu ababadde wano ku mukutu ne banywererako bano baswiri baby abo bonna ba Prosperous Vicky Prosperous bonna ngenze mbajjamu omulamu balina ebintu bye beekoledde ate bannaye mbabuulire nze ekincamula mu byonna si buli muntu nti agenda okubeera wano nze ngenda omukolako naye ngenda mukolako ku bwongo agenda akole era saagala buli muntu abaana agambe nti Haji ayagala ngula ettaka lye ayagala muzimbire no it does me well if I can talk to you n'ogenda ne weetereza ng'omuntu n'obaako kye weekolera mu bulamu bwo kubanga mu nsi tomanya wowe ogenda kusisinkana bantu era omuntu alina karakita gya fakinga atuuka ekiseera n'ava mu play n'afuuka kikyalina okubeera ekituufu olunaku lw'ejjo nagenze nabadde nfunye sente zabadde za $. Nina omukyala awo
ku game awo erugogo wengenda nevunjisiza sente bwe natuuseewo yabadde so iga okumpa sente naye nga twali twogera wiiki eyaggwako nayitawo okwo ne muwa sente bwe namuwa sente nambuuza angoberera nangamba ne Haji njagala kumanya ninawo sente bweziti ne bweziti n'eki kyemba nkola actually namulaba like 3 weeks ago netwogeramu awo kato ne mugamba no nsaagasaaga ne mugamba nze okubaako kyenjogera olina okumpa $100 naseka nangamba naye nangamba what do you think ntandika okuzimba or not nanga nkugoberera nnyo kaakati bwe nazzeeyo ejjo ne mubuuza leero dola ogenda jinguza mmeka nanga just name and a price nenjogera sente mmanyi normally banyongeramu $2 nagenza okumulaba nga nyongeddemu more than that nensanyuka nawe yabadde ansavinga bwati nangamba I'm going to tell you why bwe yamaliriza byakola n'aleeta kamera ye bwati nandaga ennyumba yagizimbye na mugongo nangamba it's because of you man and it's the reason lwaki ekyo nkikoledde nampaka sente kati ne bweba erinnyemu abuuza Haji olinayo $1 jangu ovunjise jangu kole bwete oyo ne mmuteekaawo lwaki esi character olina omuntu gw'oyambe tomanya gyagenda kuva nina omwami enamba neerabidde ogijjamu mbadde ngenda giteeka kuno yankubidde ndooza ngenda muteekako kale ku show egenda okuddako ng'ali lukunjiri nangamba Haji ffe tulina gurupu yaffe wano video zo tuziraba nga bantu bankubidde they were all together nembaga ngenda kuba wa shout out munansonyiwa ate video gundi nambangirese muno mwennyini mwenjogera nabadde njagala mbawemu wana eddakiika kati nekindontinga tu by the way nze ndi muntu mukozi like sijja balimba ebintu by'amachati byannema nkeera bukeezi wano nensulamu ekisaati kyange nenziruka nengenda nenkola byenkola naye negendereza nnyo operatingira nnyo mu saidi z'okugemu awo olugogo ngenda mu banka wenkola bino biki naye nagenza okwetegereza the number of people now approaching me nasooka ekintu kino nga mmanyi mbuulirira abantu just abeebweru naye abantu oli akusanga nagamba Haji okyusiza obulamu bwange bukasookedde togenda nejjuguzi nabadde waliwo nabadde ngenzaawo era nga ndya mmere naye ng'abantu bawano mu Kampala oli ng'omulaba afuba nnyo kubuulira afuba nnyo kubulya nti kino kasookedde ng'atandika okulaba okutuuka nenga nina n'okukyusa mu formula of preaching kuba bwe mba njogera nze essira lyange ndisiba ku baganda bange be naleka ebweru kuba benjagala okukwata ku mukono omutima gwe bunnumira kubanga be nasooka okuwulira mu mutima gwange nga mwabala temunnabakola ki temunnabakutandika kujja kale ebyo byonna mbyeyanza Mukama nti mulimu abantu abalaba obulamu bwabwe ne bukyukira ddala olw'ensonga ate nga mpulira abantu ebigambo bye boogera nga bibeera ddala by'amagezi ne bw'aba akusisinkanye nti gweoyinza okukirowooza. In fact omukyalo oyo eyaŋŋambye ekyo mu Forex Bureau yaŋŋamba ekintu kino olabika okifunamu naye tolowooza nti okukifunamu kati ekyofunamu y'ensonga olwaleero ffe abakuwuliriza kuba wano omuntu e Uganda okugaa nti nteekamu obw'omu matu n'enkuwuliriza si kyangu lwa nsonga nti wano e Uganda we tend to be so busy. Wana kiseka nsanyusa okukola special hello wano e Uganda tutera okubeera so busy okusinga ate abantu okuwummula kwe babeeramu nga bali eri ebweru. Eri ebweru tutera nnyo okufuna time ey'okuwuliza naye ekyo nkibeebaza abeekuumidde wano mbagamba ekintu kimu nakiwulya Steve Harvey akyogera n'agamba nti karakita yeetaagisa nnyo naye ate yinza okutuuka neetaba karakita just nga consistency ye yokka egenda okutaasa abantu tukola ebintu naye tetubiremerako
Nkitandikiddeko kino nga njagala kwebaza abantu abasooka wano ne balaba ekintu kino ogwasooka ne mubanga mukiremeddeko n'oluddako nkukakasa you are not going to remain the same. Omwaka gunaatama, you will never be the same. By the way, ekintu bwe kima kubanga obwongo bw'omuntu buwulira mu kuddingana na bwe kityo bwe kifaanana ne ku bantu abaganye okutuuza obwongo bwabwe okuwulira okusengejja n'okuprogramminga obulamu bwabwe mu ngeri y'ekisajja kikulu oba ey'ekintu ekikulu nga buli kaseera gw'oli awo ne bw'oba olina social media ng'olina social media gw'obulamu bwo buli kaseera oyagala kunoonya kintu kikusesa busesa well ojja kuseka momentarily naye bw'onaaba tonnaba kuseetinga bulamu bwo butuusa mu butuufu bwako that will only be a drug and the drug will only act temporarily. Ekintu ekituufu bw'omala okikola teweetaaga anything to take to numb. Ebyo muliko olumu mulaba video n'ova kano omuntu n'olaba TikTok okuva ssaawa 4 paka 8 ogw'ekiro. Olina ky'oavoidinga, olina void mu bulamu bwo gy'ogezaako okufiiringa. Omuntu ow'obulamu obujjudde, sigambye nti TikTok mbi, no sigambye nti social media mbi, naye nabagamba nze bwe nzija wano it is reality talk. Nze nabeeranga e Bulaaya nga ndaba Netflix, n'endaba Siri n'engigwako n'engimala mu week. Ntuuka wano olwaleero ne nkugamba nti sijjukira ddi lwe nalaba firimu era eruwe yasembayo. Naye sisobola kugamba nti I'm not happy. I am. Ebintu ebimu tubikola lwa nsonga tulina ebintu betugezaako obulamu bwetugezaako okujjuliriza. Bannaye kambabuulire mu biseera eby'abakadde baffe bajjajjaffe abantu baatuulanga ng'abalenzi tulina bakojja batubuulirira, abawala nga balina basenga batubuulirira. Guno omulembe ogwa leero where everyone is open to information gy'otasobola kusenshalinga ng'ekuyingira buyingizi mu bwongo, tulina obuzibu. Lwa nsonga nti you can easily go to wrong information n'otandika okugiwuliriza mu bwangu bwongolooza nti owulira right information n'ogiteeka mu bwongo bwo and you find your life totally astray. Omuntu nga ogenda ku social media olina ekintu ky'olaba day in day out weekange bw'obanga wagamba nti ogenda ku Facebook nga app gy'otegeera gy'ojja okgendangako ate era ne app eyo olina abantu bojja okunoonyaako nti okukyusa okugenda ku kirala kibeera nga kizibu. Kati abantu tulina ebintu bye twekuumiddemu nga tukoppa nga tuyingiza mu bwongo bwaffe nga tetumanyi nti bitwaffectinga buli kimu. Ekijja ng'ekirungi kijja n'ekibi kyakyo. Baganda bange bannyinaze, tulina kaakati ekirungi kye tulina mu nsi kiyitibwa social media. Kirungi nnyo. Naye ate social media mbi nnyo nga bwe nkomeza kubanga yatugwamu mu bulamu bwaffe nga ekitonde muntu Mukama yakyawula ndi kikozesa amagezi gaakyo kirowooza. Naye ne tusangibwa mu kisinde kyaffe nti okulowooza kwakekwa nnyo. Abantu okulowooza nti tutuulaawo nnyo ne tufumiitiriza, tetulina mmeme zifumiitiriza, tubuuza bwebuuza. Tutuuse mu mbeera nti tulina nnyo rights zaffe, tutuuse mu mbeera yaffe nti rights ezo tuzinvokinga with emotions. Omuntu bw'anyiiga tayagala kubuulirirwa. Kyova olaba ku social media kuliko bakojja, kuliko buli omu yenna mutegeevu. Naye omuntu omutegeevu ofaananako ng'abasajja abazungu abo kye baatusinga. Ne bw'oba ogenda mu public office kye basooka okukola kubuulirizaako oyo yaani mufumbo, alina abaana, alina ki. Ebintu ebyo okubisengejja baagala balabe ensaayo, baagala balabe oli muntu kikaaki. Muntu kikaaki. Kaakati abantu wano tujja ne tusisinkana
bino byentandise okubabuulirako guba muzimbo mbatwala ku topic gye tugenda okutunuulira olwaleero. Bannaye mu nsi buli omuntu mugezi. Abantu abaali nga abakulu be twatuuzanga mu nsonga zaffe nga tulina ebitusumbuwa bonna baafuuka bayaaye. Edda abakyala bwakunyiizanga yagendanga ewa senga najjanga muntu mukulu n'alamula ng'awuliriza kuba bonna yawulirizanga baana be. Naye kaakati ogenda n'okutuula n'abantu abakulu nga mulina ekyabatabudde. Agenda okutuuka okubaako nekyakubuulira nga yasazeewo dda ne muwala we balina ebyabwe bye bamaze dda okuteesa. Nekitegeeza nti ensa yaggwa mu bantu. It is very rare. Kati buli omu anoonya information gyavudde n'atandika okwogera ne tufuna emiyaayu kaakati egifunye platforms abantu bajja kuno ne boogera. By the way, abantu bamanyi nnyo ekigambo kwogera. Oli asobola okujja ano n'aformulating ebigambo bye ng'amanyi engeri gy'agenda okubiwandula. Naye bali abasajja abazungu be mbadde nkugambe basooka ne bakutunuulira gwani ne bakutunuulirako history wo. Ovuddewa otwogereramu ngaani. Bensimba mbalabula wano ne nkugamba nti gundi yakuba simanyi motivational speaker, gundi yagambye agenda kukola bwati ne bwati, ono senga akola bwati ne bwati. Ddayo omubuuze kya preachinga kakimanyiiko kye era asobola atya okukulaga nti kya ku preachinga naye kyakola. The science of it akitegeera, akikuyingizaamu akitegeera. Tulina ebintu bye tukopye. Naye bannange tugenda kukoowa nnyo mu nsi. Nze nfubye nnyo okulwana okusigala. Ekintu nze kyesita compromisingako by the way ye nnyumba mwensula kuba ndi muzimbi. Njagala ekintu kyange nga kirungi. Naye ekyo sikyo sikikola under any pressure. Nkikola lwakuba nkyagala. It's my passion. Kakati okuzza ku kiki tugenda okwogerako wakati w'okwagala okutereera mu bulamu bwaffe. Tulina ekintu kye tuguddeko kye bayita peer pressure. Tulina olugendo lwe tutambuliddemu lwe bayita peer pressure. Njagala wano wetulaga buli omu you are going to appreciate yourself. Omuntu awulira nti mbulamu bwo kyakola bubi naawe awulira nti olina wootuuse. Ffenna tulina olugendo lwaffe, tulina entegeera yaffe, tulina circumstances zaffe, tulina we tuloota okubeera. Buli omu ali ku lulwe. Nga bwe naakugamba nti nno abantu mu nsi tuli almost kati billions 9. Tuli almost billions 8. Naye Mukama Katonda ffenna yatukola teri afaananya munne DNA, teri afaananya munne kinkumu. Okutegeera kwaffe kwa njawulo, endaba y'ebintu bya njawulo. Tugezaako bugeza kubanga tutambulira wamu. Kyekyoka. Kaakati nina story gye nabadde nyuma yandeetedde okwagala okwogera ku topic eno. Nabadde nina omuntu gwenjogera naye sijja kumumentioninga kuba saagala wabeewo kumutegeeramu nti no twabadde tulina kye tunyumyako. N'abaako kye yabadde anyinyonnyola ne mugamba okay njagala kaakati nkunyumize ngezeeko kukubuulira what happens mu bulamu bw'omuntu. Biki byakola, kiki abantu bafuna ne bagwa, kiki abantu abamu bagaana okufuna, naddi omuntu abasigadde kubanga mu kisa kye mu luse lw'abakitaffe mulimu abasajja abaafuna ssente ne bawangaala ne batuukawo wakati ne zibula, abamu baddamu ne bazifuna, abamu ne bafa nga baavu. Kaakati ne Uganda tujja abantu ne bafuna ssente, abamu ne bamala ne babula, abamu ne babeerawo nga balinaawo wakati waliwo ka confusion awo. Kati njagala nkulage entegeera y'abantu weeraninga obulamu bwabwe.
muzaalibwa mwenna ne muva mu maka gammwe ne mugenda ne mutandika okukola ne mufumbirwa gye mufumbiddwa ne muwasa gye muwasa mugenda okuddawo okusisinkana mutandika okugenda nga mukurashinga ku nsonga emu oba endala abantu tebazuulanga nti abantu buli lwe mwawula ennyumba gye mumaze okuvaamu nengenda n'empasa omukyala gwensembeza awaka ajja n'emize gye oba empisa ze emize kibeera kibi empisa zibeera nnungi byonna we bijja nga binneetoolodde mbaako byenkoppa naye alina byankoppako kati kitegeeza awo wakati w'okugamba nti nno black ne white tujja mu gure kaakati abalala we bakwata ne bamikisinga red ne gure mulimu kale evaamu endala mugenda okuddamu okusisinkana abantu balowooza nti mukyalya omuntu y'omu musigala muli omuntu y'omu in DNA and in the past mu byayita kati mugenda okuddamu okusisinkana omuntu atali mutegeevu alwawo nnyo okumanya nti we namanyiira Kasimu ono yavaawo kati ono muntu mulala era abantu abatalina nnyo magezi ga bugunjufu tebamanya nti n'abantu bakula balina stress zaabwe balina n'ebibakyusa n'atamanya nti kati omuntu ono nina okutandika okumuhandolinga n'obwegendereza ng'omuntu omukulu abantu ne babeera wamu ne batandika okukurashinga ekyo kintu kimu abantu abamu babeera gye babadde some of them mabanja gabasumbuwa some of them balina broken marriages some of them abaana baabwe babasumbuwa abamu balina ebizibu bya ssente kati ne mubaamu abantu ng'obulamu bwabwe buli oke omuntu yenna atabeeranga exposed ku kubonaabona omuntu atabeeranga ku exposed mu mbeera eri nkambwe they tend to be soft nze nabanyumizaako wano nti bwe nali nkula ku kyalo we nali nze nali omubaazi w'enkoko nga bampita yita Yasiini wali ewassa kimwanyi nga nzija omanyi abasiraamu nga fe abasala enkoko naye buli lwe nasalanga enkoko we nasaliranga enkoko ng'olusingo singo luno lwange nga nkikola ku kyalo naye bwe nagenda e Bulaaya emyaka gye namalayo nagenda nenkomawo nengula enkoko bwe nagula enkoko nagigulaawo Kaleerwe nenjitwala nga tulina abagenyi be twali tusuubira ku Sande nembeera nayo ku Friday ne Saturday nga tugiwa amazzi n'emmere tugenda okutuuka ekiseera ky'okusala enkoko nga nze nina ogisala wallahi ya Mungu nga sisobola kusala nkoko nga amanyi n'okukomawo ezo ennaku ze nakomangawo nga mbuuza enkoko mwagiwadde amazzi naye ng'ate saagala kugamba bantu nti saagala kusala nkoko naye nakirowoozaako nnyo like what went over me nenkizuula nti ebbanga lye mmaze nga siri exposed ku kintu ekyo okukwata ekisolo kiteeka wansi okisala tekindiimu like kati nga nkifindinga nti kiri so hostile otootya ekintu naye nga nkimanyi isinomo okay kaakati mukyembadde ngezaako okukulukira mu kintu kino nti wakati awo waliwo abantu baganda baffe bannyinaffe babeera mu bizibu byabwe ne bafuuka bo nga bo abantu abagonvu mu mitima n'abantu abakakanyala this is experience buli omu kaakati ali gyali kati gwe ngenda kutandikira ku muntu atandikidde mu bwavu n'ekitusumbuwa ne kituleetera emitawaana mu nsi kikino bwe nakinyumiriza omuntu ono yabadde alina kyawinjingako about and I said listen to this and get it right abantu bagenda mu nsi ne babeera nga bawansi ne batuuka ekiseera Mukama n'agenda ng'abasitula now the law dictates nti buli muntu lw'ogenda ng'otandise okugenda ng'osituka olina okufindinga abantu abali mu ddaala lyo oba abantu abakusingako kati abantu abakusingako bano bakuyamba okwekulaakulanya
okubanga olina ebintu ebirala by'ostrivingira ogambe nti kati nalina gundi nga tunyumya ku byakyalaani kati natandika edduuka naye ate mu dduuka lino ate gundi atuweereza material okuva bweru kati njagala ate kugenda China kati njagala n'oli ali China omuntu ogenda olinnya that is growth omuntu olina okugenda ng'olinnya amadaala naye obuzibu bwe tusanga awo along the way abantu bwe batandika okulinnya batandika okwerabira bye beetaaga ne bye baagala batandika okwerabira bye beetaaga ne bye baagala wano abantu nsiiba nkibasomesa nze abaasooka okunfuna obubi ne banfuna bubi nti ebintu bye twagala bitujja nnyo ku mulamwa ne twekanga nga tufiiriddwa ebintu bye twetaaga ebintu bye twetaaga mu nsi twetaaga emmere twetaaga obujjanjabi twetaaga obw'okusula but most of all ekintu abantu kye babuusa amaaso we need peace of mind bw'obanga olowooza nti ssente ze zigenda okukumalira ebizibu byolindako lw'olizifuna lw'olitegeera nti waliyo abazirina ne bateebaka ebintu bino bitambula byonna nze bannange mulimu abantu wano abankubira essimu and they find me a bit rude naye nze omuntu bwe njogera naye emirundi gye njogera naye mulimu ekiseera wentuuka nze I protect my peace of mind kuba mmanyi kyekyobugagga ekisembayo tekingasa kukubibwa pressure tekingasa kubeeraawo nga era omuntu yenna akyankalanyamuuko eddembe lyange nga ndaba tetugenda kwinsiikinga mugamba thank you very much sookodde wano dembe lyange lyensookerako era bwe ngamba nti sigenda kukwata simu kaakati obwongo bwange butabuse kubanga gwe tunjagalanga muntu onjagala lwa ki kyenkola lwenkeera ku makya n'engwe eddalu togenda kuddamu kuba simu eyo so peace playing a part nnene nnyo kati nkuzzaako emabega kuba wentandikidde mu kwagala okulinnya abantu batandika okugenda nga bamikisinga confusion eno weeva najjanga wano omulaba anvumirira nnyo gundi nagira bwati nagula iPhone gundi kati yaguze 14 ng'oyo oli yekyaliko upgrading mukama yatukola emmeme zino tezisobola kukuta okujjako gwe mwennyini nyine ng'ogitunuddemu ne wekkusa kakati abantu obutategeera biki bye beetaaga na bye baagala bigenda bitandika okubasumbuwa ne batandika okukola ebintu bye bateetaaga lwakuba babyagala olw'ensonga nti babyagala okufiitinga mu bantu aba mistakening ekintu kino nga nkibuulira bagenda ne bawoggana nnyo ne bagamba naye oyo agamba omuntu mulina kubeera mukodo omuntu olina kwerumya life is for living yes twala doctrine wo giteeke ewalala gwe beerayo towoggana nange njagala tuddemu tusinkane oluvannyuma lw'emyaka 20 bonna abaali boogera bwe batyo nabo baatuukako ekiseera ne bakaddiwa ne bafuukira abalala ekizibu ng'obudde bw'abayitako omusajja nga ali mu myaka 60 akyatambuza bwambe abasinga sigambye nti nno buli muntu yenna bw'ati bwe kirina okubeera nti bo balina omusango gwe babazza naye era ebiseera ebisinga ogende nnyo okukolokota n'otuuka emabega nga bakugamba oyo musuzaana enaakulabye yali tavangaho wani atamulaba oyo yali anyirira yali akola bw'ati kati gwe naawe toli immune from the trials and tribulations of life buli lw'okwata amateeka gano n'ogamixinga ku lulwo nze nkugambye buli lw'owulira eddoboozi ettuufu obwongo bwo buyinza obutaliwulira buyinza obutalitegeera naye mukama katonda yakola kye bayita subconscious mind etereka omanyijerevu wali otuuseeko ekiseera n'ojjukira ekintu nga obadde ewantu ng'ojjukirira ddala nti ewantu wano wali obaddewo nze nina ebiseera byentuulaawo nenzijukira ekintu maama wange kye yali ayogedde and I could hear exactly her voice nga bwe yayogeranga
n'ebiseera ebisinga abaako kintu kye yaŋŋamba nga mu biseera ebyo saakitwalanga nsonga wadde ekintu ekikwanguyira gwe kakati ky'osobola okutegeera we bakugamba mu nnyumba mwoli nti bannange genda oggyeko amataala ago bakugambanga nogera n'oteekako ettaala n'emisana ssaawa 7 n'omala n'otambula maama wo Hajjati najjanga ayomba banne abaana bateeseko amataala gano n'odduka ani agateeseko ne weekweka n'enkya n'okiddamu nga tokitwalanga nsonga olwaleero nga bw'oba nga gw'osasula bills oyita mu nnyumba n'otunuulira how reckless your children are balekako amataala oli n'agenda najjaawo oba n'akwata taapu y'amazzi bw'anaaba mu ngalo bw'atadduka kulaba TV n'agireka ng'erwaninga n'ojja n'ogasiba amazzi kikuzaayo butereevu kali regardless of gyali myaka emeka gwe ngolowooza nti no tokitegeera tewakitegeera era tokijjukira ogenda okulaba ng'obwongo bubudduka emisinde nga buddayo ng'ojjukirira ddala kitaawo oba nnyoko ng'akigamba kati n'ebyaleero bye twogera tulina we tubyogerera nga abantu bagamba tebijja bakwata tebijja batuukako nkulayirira abantu bazanyisa ebiro n'ebiseera bijja batuukako oli agamba enkuuye njagala kuwummula naye wallayi ng'embeera temuganya kuwummula ekisookerako kyenjagadde mu avoidinge kumanya by'oyagala na bye weetaaga needs and wants bye weetaaga mbikubalidde byo tobicompromisinga ku omwana wo muteeke waasomeranga walungi muwe obujjanjabi nga bulungi kati abantu tugenda ne tusituka buli lwogenda ngo associatinga ne gurupu endala gy'osuubira nti egenda kukusitula kubanga batugamba buli lw'obeera mu kibinja nga gwakisingamu amagezi n'okiraba nga tewaliiwo challenge tewakyali kyeyongerako situkamu onoonye ekibinja ekiddako weepushinga ogende waggulu kaakati obuzibu bwe tulina wano kusigala mu kibinja nga kirina buli kibinja kyonna kirina disadvantages zaakyo okukifunamu obulungi kuzimanya ozimanye nti zino disadvantages zina advantages nze banne amabuli ennakomawo wano e Uganda nasangawo waliwo abaami wano abagagga nagezaako n'okubayingiramu naye nkiraba nga kirimu nnyo obuzibu waliwo syndicate balina engeri gye bagiraba like any other business well you try nojja n'ekikyo naye tewaliwo foomu yakujjuza naye mbaleko bimanyi ebyensi oyinza okugezaako okuyingira mu bantu naye si buli muntu nti omuyingiramu kati gwolina kumala kwezuula naawe n'oteekawo ekikyonga ky'amaanyi ensi neekwaniriza kuba ensi eyaniriza bawanguzi nga bw'okiraba bagamba nti abagagga kwagalana abaavu kulugaŋŋana atuuka ekiseera ne ntunuulira abantu ne basooka bannema okuyingiramu ne ntandika okukola ekyange naye bwe natuula ennyo ne nkola analysis abantu abo baasituka ne bagenda naye amaanyi ge baalina n'ebirungi bye baalina baali badde beeyongerayo nnyo naye kye baasangamu mu byonna it is unhealthy competition tosobola gy'avoidinga completely naye mulimu ebintu nga bw'oba waakabajjamu ng'oyagala obuyambi ate bwe weesikamu ennyo n'otabamu mugezi ate bakutta busse first of all bavuga emmotoka ziri mu millions 2 5 3 wano e Uganda bw'ojja kyonna ky'oyagala okiraba eyo ensinze nagituukamuuko nenjiraba nenga abantu bano nga balina ssente nze bwe najjira wano nga nvuga spasio yange eyo nagigula millions zaali 16 and I was okay. I was constructing ebintu byange nga bitambula now otandika okufuna abantu naye nange ate kaakati kana akamotoka mu bwongo bwe ekintu ky'olina okuddukirako lwaki omuntu ono agamba nti ekintu kino tekinsaana that is how you cross check whether you can give in to peer pressure
or not. Lwaki omuntu ono agamba ekintu kino nti tekinsaana? Kuba bwe nali ntambula nga sinnaba kugula mmotoka, bano baali bwe singa nagula Spasio baali badde bakuba n'enduulu ne bagamba nange omwana akikoze aguze emmotoka. Neŋŋamba nensooka nenkola ebyange. Nagenza okiraba omaliriza kati nenzija n'ozimba moolo ne oli muhaliya amaloboozi nga geeyongera. Kundi gwe ajovuga haliya tekakati ekyo given your standard in society beba kisooka nga gwe tonnaba kyekubirako nduulu emmotoka yange ekyantwala comfortably. Lwaki gunkaka nti nno nina okugula endala? Mukyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti bo we bakupimira we bakujajingira olina wootuuse ate ba appreciate nze nti otuuseewo. Naye ekintu ekiddako ky'olina okukola mu bulamu, you have to make sure nti kiri mu ggwe nga omuntu. Kiri mu ggwe ng'omuntu nti njagala ki, so si bali abantu baagala ki. Nabagamba ebirungi tubyetaaga byaffe. Byaffe faba byagala tujja byetaaga emmoto. Njagala nze omuntu ojja ovuge Range Rover ovuge V8 naye omulanga gwange oba okusomesa kwange is doing the right things in the right time. In the right time. Kati omuntu yenna agenda n'akugamba ekyo, nabagamba kwano banne omuntu yenna gw'oli naye omanya akwagaliza kwenkana ki. Omanya akwagaliza kwenkana ki. Mulimu abantu ajja ddala mmwe emikwano egy'abakyala. Egy'abakyala fe abasajja tetutera nnyo okwogera nnyo ne omuntu ne bwakusumbuwa okivaako. Nkubuulireko ekintu kimu. Kanetwaka ekaba kabasumbuwamu mumbuulira ndabo bakali eno wange. Nkubuulireko ekintu kimu. Mu nsi bw'onaaba olemeddwa, kanetwaka kalikiriya mumbuulira kaba kakyankalanyeemu mumbuulira. Naye mmanyi kakati kalabika kali bulungi. Mu nsi bw'onaabanga olemereddwa ng'oseeredde, omuntu gw'ogenda gwewagezaako ennyo to impress yagenda okusooka okusekerera. Mmwe kankibabuulire, nze nabagamba nzija wano njogera lyotoko. Omuntu eyali akwagaliza mu nsi, first of all nnyoko, maama wo. Omuntu addako okwagaliza mu nsi baana bo. This is my analysis. Oyinza okuba ng'olina gwe ekirala. Then abalala ne bagenda nga bagoberera. Bw'oba olina relationship ennungi ne mukyala wo n'omwami wo eyinza okuba nga nnungi. Naye nze nkubuulidde ekituufu kya byonna. Omuntu bw'ozuukuka ku ssaawa 8 omugongo bwe gukuluma oba ebirowoozo bwe bikudduka bannange ye ggwe. Buli lwe twapgradinga mu nsi bannaye tutunuulire ennyo ekintu kye bayita peer pressure. Nze ndabye abasajja abafunye wano ssente ekibaavuwazizza it is peer pressure. Ogenda n'olaba omuntu ng'alabye visioning eri clear n'atandika okumpuguma n'ebintu byatategedde. Omuntu asooka akantu akasooka nga nze Haji nzimbeyo obuzigo bwange obusooka ne nkwata obwokubiri ne nnyingira mu kiraabu. Kiraabu y'abantu abatambula edda bali mu millions 8. Ekitali kibi kuba we tulina okutambulira. Twenyiga ku balina amazzi gatusammukireko okwo agaabo abalina. Naye ogenda okutandika ng'otandika okwagala naawe okweyisiza ddala nga bo. Naye nga mu kapito w'otannaba. Amaanyi go nga tegannaba. N'otandika kyekikwasiza omuntu n'oyagala oddukire ku musinde gwabwe n'otandika okugenda nga weewola. Wano abantu abalina amagezi abali e Kampala, in fact bw'ogamba omuntu wano n'omugamba nti nze nkoze ssente zange zino sirinaamu looni, wano omuntu takikkiriza nti kisoboka. Lwa nsonga nti abantu amalala n'okwagala okubeera ennyo
okusituka okwamangu okuyitiridde okutalina strategy. Abantu batandika ddakiika emu bbiri eyakoze wano edduuka ayagala kutandikawo ka branch akalala mu bwangu, aguleko emmotoka, ayagala awaseeko, ayagala alageko abantu nti agenze Dubai mu ddakiika, and you exhaust, you lose track along the way, simply because otandise okwata omixinga ebintu ebyo wakati. Abantu boogera abatwetoolodde, abaana bo basomerawo, oba olya omukyala n'akubombandinga bannanga abaana baffe kakati wano wetutudde ku Kirumira primary, abaana omwana alina oluzungu lwayogera bannange terutegerekeka, abagundi bagize babadde nnola gundi gimikono gyabwe gyano basomera nti ku Ruhana gundi yagize ekyo nekikuyingiramu. Akana ne kakunyumiza gundi yazze ne gundi mbagundi taata wa gundi yagize bwati ne bwati nekikuyingiramu. Now bwe tutanyweza karakita zaffe ng'abantu buli kijja mu nsi kigenda tukuba. If you only sit down omuntu n'otunuulira how much we are exposed to in a day, ekisobola okuba nga kisusiikuula emmeeme ojja kutya. Bye bituleetera fitina ne tukola ebintu nga twagala twerwaneko naye nga tetwerwanirako kuba nti nno twakola strategy okubeera we twagala okubeera naye nga tuli mu modi ya fitina, twagala ku meetinga gundi yakoze kino gundi yakoze kino. Along the way noweeruuzinga n'otandika okugezaako okukola ekintu ky'oteeprograminze gwe ng'omuntu, ky'otategedde gwe ng'omuntu kuba olina trendi gy'ogezaako okugoba. Olina trendi gy'ogezaako okugoba. Abantu wano basituse ne bagwa. Nze bizinensi gye nagendamu ey'amataka natunuulira abantu abakoze wano ab'amannya be sitasobola kwatiikiriza naye nga mumanyi kyekyabasuula. Omuntu yakwata n'agenda n'atunda eka 2 n'aziryako $1,100,000, n'addamu n'asuubula n'alyako 6. Kaakati waabadde akolera ne bakugamba nti nno gundi asuubula estates 8 ng'okyali mu eka 2. Kaakati namuyomba bwampa ssente ze nga nzikwata we namuguzizza tebannaba kumpa kyapa kuba sinnabamalayo, nga nfuna amagezi nga ngenda nga ngula acres 2 ewalala. Olwo babroka bagenda olwo batandika okwogera ko gundi yakuze wano gundi yakuze wano ng'otandika okugenda okudistribute ng'olina ebintu bingi. Kaakati bozgyeko zino ssente bagenda basasulako bitundutundu tonnabawa byapa tebamalayo. Ogenda okwekanga nga abaasooka batandise okucomplaini nga totuwanga byapa byaffe. Oyo aba akyagira wano n'abeeno nga batandika ono nannyini ng'agamba ettaka lyange temubaako kye mulikolerako tewajjawo wano abantu nga tonnaba kuteekawo kino. Before you know it nga wali otandise bulungi olina ekintu kyengeri gy'okizimbye olw'ensonga nti wabadde olina bw'oyagala okufiitinga in. Bakukutte bakukozesezza ensobi, ekisooka okufa mu bizinensi libeera linnya. Oli kasita atandika okugenda ng'akwogerako nti awo y'omulaba ebintu era twali tukyakana n'ebyapa by'egundi bonna abo baafa premature death. Baali tebannatuusa tayimu yaabwe yakufa, bo bennyini ne beeteekamu omuguwa ne beetugumbula ne beetwala. Lwaki? Bajja ne bafuna pressure y'amaanyi ne baagala baddusize ku musindo ogw'amaanyi. Abantu abo basanga nga bamubanja millions 2 naye n'akwata n'agenda ku holiday n'aspendinga millions 20 lwansonga nti waliwo abantu ekifaananyi kye baamutwaliramu. Kati eyo peer pressure kyengezaako okugamba eri on all levels. Tebakikulimba nti no kimu eri ku on all levels. Nze nina muwala wangu nga yatandise okunyumiriza gundi twagenze waabwe n'agira kirudde nabo mu nsi yaabwe balina ka competition kaabwe awo. Ffe twazaalibwa ku kyalo naye nga tumanyi nyumba y'abaana eri mu TV, nyumba y'abaana balina ntebe ki, but it's just there. Era omuntu akyegaana aba tali mulambulukufu, taba muntu, si muntu mutuufu aba akirimba ekyo. Mwekiri kati n'atuuse kuba MP bw'amala okubufuna agamba njagala ntuuke mu house nga nze gwe boogerako. Afunye obwa meya akugamba njagala kati kuba president.
afunye obwa president agamba nkoze ntya okubanga nze munene mu East Africa nga nze nsalawo buli kimu. Obulamu bw'ensi Mukama Katonda yabukolanga bwe butyo. Growth is okay, but do we make evaluation? Do we make evaluation? Kubanga wakati w'okwagala okukola ebinene ebisingako tuyinza okwekanga nga tutandise okutta ebitono, ate ebitono nga bw'obikwata nga bituufu n'otandika obbibumbirira bye bigenda nga bikolera ebinene. Obubaka bwange n'okugezaako okuttaanya kiri bwa muntu kugezaako kwetegeera in character as we build abantu okufuuka kiki twagala okubeera. Njagala nkuwe simple kutegeera okwa muntu. Okimanyi nti buli muntu mu nsi muno ajustifyinga obulamu bwe ng'oyagala okumanya nti buli muntu yenna alina DNA, so you should mind your own business as we try to sail through life. Omanye nti olina entegeerayo, olina omusinde gw'oddukirako wadde ffenna twagala okubeera obulungi. Kyegendereze nti abantu wakati w'okwagala okubeera obulungi tugenda ne tukoppa ne ngamba nti Akram yakoze kino, Haji njagala kukola kino. Ekizibu kye tulinawo twerabira circumstances zaffe, engeri gye zitukwata ne zitukosaamu. Kati olwaleero nina abantu benjogera nabo, bw'obeera omukyala oba omwami tunuulira your own success ng'oyagala okwesettinga ke kali ke nabasooseemu. Now we are talking about peace of mind as ebimu ku by'obugagga bye tulina, justification eya buli muntu. Kati nkulage nti bw'ona agendera ku bantu ogenda kugwa ddalu. Wali olabyeko omwana omuwala akeera ku makya n'afumbirwa omusajja omugagga. Omwana oyo omuwala ne bamuwa emmotoka, ne bamukwata ne bamutwala ku holiday. Munansonyiwa wabaliwo abadde alina essimu yange. Bw'ava ku holiday n'akwata abaana be ne babaako we basomera nga walungi nnyo, ng'obulamu bwe obulaba bwonna bumugendera. Bwe biba nga bimugendera, what happens? Omuntu atalina mwami ddala nga mukyala ng'akola, this is how they go. Bannange nantaba oyo naye bannange kale alina ennyumba, abaana be basomera walungi, n'emmotoka avuga, naye nze nkubuulire kanneekolerera ebintu by'omusajja. Abasajja bakyuka, dakiika emu agenda kugirawo bikikukasa ki? Omuntu bw'oba nga toli financially okay, ekyo weemenyera bwereere. Kati ate kikukasa ki? Sente z'amafuta yazikuwa ne airtime yamukuwa, kati ekyo kijja kumenyera bwereere. Nze bannaye kanneekolere. Now that is the narrative from someone abadde nga talina musajja asobola bimuwa ebyo. Eyo narrative emu tugimaze. Ne tugenda ew'omuntu eyali abaddeko mu bufumbo nga bwonoonese. Bw'omusanga nga yakoowa embwa z'abasajja aba yazikoowa, n'akwata naye baarenga mu kukola. Nkubuulira bulamu bwa kino, siina muntu gwe mpaako reference, nkubuulira just life general view, obeeko ng'okitegeera nti it's okay, it's normal, it's life. Naye nkubuulira abantu bwe tulaba bintu era bwe tubitegeera. Bw'otandika nga wakoowa embwa z'abasajja, weekolerera, nina ebyange nze era prefer nembeera n'ebyange, kati nina eddembe lyange nzirayo eka budde bwe njagala, tewali muntu ambuuza, life is good. Now that is justification of their personal circumstance. Naye bw'atyo bw'alaba ebintu. Bw'ogwa ku muntu eyakoowa kye bayita obufumbo nga yatandise okugamba nti obufumbo, n'atandika okubuulira gye yimiridde era n'obugezi bwe n'atandika obukunnyonnyola,
oyinza okugamba ono gwe ngenda okubeererako naye lwaki ngezezzaako okubabuulira ekintu kino lwaki nkitambuliddemu bwe nti buli muntu mu bulamu bwe bw'atambuliramu they justify exactly what they are going through, and what they are going through does not necessarily fit you. Kubasi chokolaba njagala nnyo omuntu ategeera omuntu gwe tulabangako omuntu gwe babuulirira ng'agenda kufumbirwa omuntu gwe yeesigamako nnyo era gwategeera oba gwe yeegwakoppa alina kyamaanyi nnyo ku kyakola wa gy'alaga. Singa okwata omwana omuwala nga wabeera olina obufumbo obubi n'otandika okumugamba mwana wange nkuweeredde olina okwekolerera era okwekolerera kuno olina okubeerawo nga weegulirayo ka politiko ogiraba oti abasajja bazibu bajja kutuuka buli lw'otandika kimu programmingamu agenda already akirina fine is good obeera omuwadde caution ye agendeyo nga yeetegekesa naye don't joke with the subconscious mind because whatever we impress upon it kyezuula kyetandika okulaba. Omuntu bw'atandika okugenda ng'ebyo byatunuulidde atandikira from the word go naaba nga si mulambulukufu akukuta akola kino akola kiri kati gwe nga wamubuulira kubanga wafuna situation yo enkyamu nojja ategera omudamaging obwongo kuba wali tomanyi okwogera cautioninga n'oku over cautioninga ogenda okulaba nga ate gwe wakimwonoonera nga ate n'omuntu gwe yalina osanga teyali mubi. Backup plan kakati n'omu-influencinga negatively n'omu-corruptinga. Saagala kulandaga njagala kuddayo eri okubulya justification nze njagala nnyo omuntu gwenzimba mu bwongo ng'asobola okutuula ne yeerowooleza situation gy'oli mutombuuza bubuuza nti nno kati nkole ki gwagibeera bu you are the one who experiences and you are the one who feels. Olina okudevelopinga instincts zo nga zigamba kino nino kikola kino si kikola kwekukula not simply because abalala bakikola abakigoberera. What the majority do does not necessarily mean nti kyekituufu. Justification instead obadde ombuuza nti ndijjawa bino ebintu mbitegeera oba ne bbaawo mwogera n'abakyala bakunyumiza n'akugamba gundi yagize along the way omanyi nkoppa nnyo mu bulamu mulimu nze sisanga muntu yalemwa bufumbo nenga nti yalina empisa embi. Mulimu abantu abalungi ennyo who have tried naye nga baagwa ku miziina gy'abantu munansonyiwa olulimi kandukozeseeko ng'oli yagwa ku muziina gw'omuntu much kubanga it takes two to tango n'ogwa ku muntu ng'amagezi ge mafu manafu nnyo kubanga mu bulamu tuyita mu phases nga yewa mu meeting nga mwabiri bye mwali mukola mwabiri byayagala okukolera mu asatu n'otuuka ekiseera nga mufunye reconcilable differences mulina ebintu bye mutakyasobola kugadda nga not necessarily nti oli mukyamu otudde awaka oyagala kukuza abaana bo oyagala kukola kitava mu bidongo takola kino otuuka ekiseera nga si omuntu gwe wayagala tekitegeeza nti wali mufu no. Kati kino gwe mbanga mbadde nkiwaako as a example manyi muku waliwo abantu ba single mom waliwo ba single dads waliwo abantu abadde mu businesses ne zigwa naye okutegeera kw'ebintu wekwawula ebintu bino era oli tasobola na kunyiigira lwakuba nkyogeddeko bw'aba akitegeera biba byagaana si gwe mukyamu waliwo n'omulala naye yali responsible for kyo naye omuzimbo gw'ekintu kye mbadde ngenda okubagamba ddi lw'otuula n'omanya ki kyenjagala nga tusengeka obulamu bw'ensi tukoppa amagezi naye twali tubadde awo ne twefumiitirizaamu nti nno gano amagezi ge gabifiitinga omuntu nga nze nkugambye ali mu bufumbo nga yatandise obukuwaanira ogamba wano wenfiira eyabuvaamu
agamazi wenfiira bw'osanga omukyala ali mu maka ge nga yate buli omu alina waafunira eddembe lye ate bannange Mukama Katonda annanga abakyala ngoba munyiigireko Mukama Katonda yakola ekitonde ekikyala nga kyafunye ku ssente Fashiira tonvuma ondeke nkyogereko wano Siteera oba kya butonde omukyala ate nga yafunye ku ssente n'asanga mukyala munne atazirina Allahu Akbar okusanga omuntu alina obuntu bulamu asobola okuyisa omulala oba okubala mu munne amagezi wakekwanyo wakiri bakutuma omuwala omuddugavu e Kampala kuba tebakyalabikayo buli omu yabiwugamu omutima ogwo omusaasizi nti balina engeri gye bagenda ne batunuulira bannaabwe with ekintu ekidimiini nga ddala nakola natereera abo bagenda kuŋŋamba ki nena mukimanyi kyenjogeddeko mukimanyi nti omuntu okubeerawo nakkiriza munne buli muntu oli bwe yeeyagalako oyo naye ndaba sizze atali financially mu basajja olwawo nnyo bisanga naye mumwe bamaama byanguwa oyo agira bwali mulinde nno kigenda kubeera bwe kiti oyo nno mulinde akijja kubeera bwe kityo kati kye mulina okubeerako ke kali ke nabadde mbanyumiriza kye nabadde mbanyumiriza gye natandikidde eri nti omuntu abantu abamu mu nsi they are broken ke mbadde mbayitiramu nabadde kano njagala kumala nkazze wano nti abantu abamu balina ebizibu byabwe bye bayiseemu nga mu butuufu balina obulumi bwabwe abamu oli ayinza okukuwa amagezi naye nga amagezi gagenda okuwa gagenda kukuttira kintu kyo omuntu abakazi nga mutami ekincamudde temunvumye mbadde nooza mugenda kunyiiga naye mugaji no genjogedde gemazibu ekyo kimpadde amaanyi kati awo kangende mu maaso mbadde manyi mugenda kusuulawo ebikola muga ate haji tojja tumanyira naye nga kituufu nze mbabuulira nkitunamu nnyo nga nkyekkaanya fe abasajja ebiseera ebisinga osanga munno oba biganye oba ali awo wakatakola omukyala yakola ekizibu nnyo okuddaawo n'omutuulako naye abakyala Falida kaleka ekyo kankiveeko naye ng'obulamu bwe butyo butandika naye omuntu yenna aba amaze okutegeera waali buli kaseera asobola okukola self evaluation kafaananeko nga kali akagero k'omwami n'omukyala abaali batambula n'endogoyi yaabwe ng'esobola kusitula muntu omu omwami bwe yagituulako oli n'agayiine omusajja ono atalina mpisa n'agira bw'ati omukyala n'amuleka n'atambula how can you allow a lady okutambula omusajja ebyamutuukako n'aga olugendo oluddako omukyala yalinnya omukyala bwe yalinnya alinaagayiine nakyo kisajjasajja oli kuuki omukyala n'akola kinaabeera yekka nga yagize ggwe n'otambula kisajjasajja kakati ffenna tugirinnye babiri kale tugenda oli bannanga abasajja bunu bakapuno ebitalina kisabo kwate bagudde kalogoyi bakamenya bagenda okumaliriza nga bakutte endogoyi nti tutambule nayo ate kakati laba ate abasiru bano mu kifo ky'okutuula ku ndogoyi ate endogoyi erina kutambuza abantu ate bagisika busisi kati mu nsi teri muntu gw'ogenda kukola kintu kikola amakulu naye gwe bwe kiba kikolera amakulu ng'omuntu nkwegayiridde bwegayiriza kyekyo that is you ekirala wakati kano kankayisewo buyisanga ka buntu bw'owuliranga ng'olina by'okola mu nsi nga tebinnaba kukutereerera please don't despair kyenjagala mu kyo nti bw'otegera abantu abategedde obulamu bw'ensi ne fitina ne bw'eba ekujjidde osobola okutegeera nti fitina bu fitina n'okitegeera n'omala gwe ne weetereeza abasobola okumanya buli kintu those who can know those who understand everything can forgive everything singa omuntu otuuka mu mbeera mu bulamu bugwe ng'omuntu ne weetegeera ebisigadde mu nsi tebigenda kumenya
mu bulamu bw'ensi manya bw'oba ebyo tebinnaba kutambula bulungi. It's okay. Haji bw'aba alina omusinde gwaddukirako tonnaba kutuukawo naye yabaako ekiseera nga tannaba. Gwe weetereza nga bw'osaba tayimu yo egenda kutuuka nga ggwe. Tayimu yo egenda kutuuka kuba n'abatuuseyo olumu baatuukanga ekiseera ne batunuulira abalina n'agala naye gundi yakikola atya. Obuzibu obuliwo kusuulawo bikola obudde tebunnaba kutuuka. Kusuulawo bikola n'ogamba nti ebyange bigaanye. Kakati abantu abasinga tuli ku peer pressure. Tuguddemu ekintu kya internet. Banne abantu they are depressed because of what they see others doing. People neruli gundi yagwa nakyogerako, people posting their fake lives. Tulina obuntu olulimi lukakanya. Tulina abantu abali less qualified to be talking to people nga omuntu yenna eyazaalibwa abantu abategeevu nga tolina na kukkirizibwa kubanga obawuliriza. Naye abantu mubawa amatu ne mubawulira. Olina ajja wano n'ayogera rubbish. Omuntu n'akiwuliriza leero ekya n'oluddako n'akiyingiza mu bwongo bwe. It affects you. Nze nali sigenda nnyo ku Instagram okwo. Ekintu kye nasooka okutegeera yali Facebook eno kuba enkola era ngitegeera mangu. Naye ndatuukako ne ŋŋamba bannange buli muntu yenna yagaggawala ddanga simanyi. Abantu ebifaananyi bye beekuba bannaye essimu zaleese filter era bannange ennaku zino filter weekulemu. Gwe gamba bukkiriza nti oli mubi gwe ga bibyo byagaana. Filter ebeerako n'erungi y'abaana n'erungi y'obufo. Abaana ne batambula ne balinnya ennyonyi ne bagenda e Dubai. Omwana n'akusika eriyo wano abaana buli muntu yenna olaba muntu kyakola. Kakati oli mu kiyumba kyo watuula dda wallahi ya Mungu newe babadde bagenda simanyi papa omulaba yatunulidde ne toosi z'omugaati zaleseemu. Honestly olina ebibi ebikuba ku mutima. Omusajja yakuddukako gwalabirira abaana olina ensi yo gy'ofuba okubeera mu ggwe ng'omuntu. Ogenda okulaba abantu abalala bagenze kibasindikidde. Bino mbyogerako ne mbibabulya kubanga mulimu abantu abagenda ne babiji. Omanya abantu abateetegeera be bantu abanguwa n'amangu okumera fitina. Kuba gwogaana okwetegeera life erimu phases. Kati ebintu ebyo ebitabazimba oba ebitabongerako buli lwogenda ennyo ng'obitunulya especially nga tolinaawo strategy. You don't get motivated, you get ofunamu engeri y'okukkakkana just mu mbeera zo ng'omuntu ekivaamu n'ofuna fitina, ekivaamu n'owulira nga buli muntu yenna omulinako olina ekikuluma mu nsi ky'otasobola kutegeera. Ate buli lw'obeera ng'obwongo bwo bannaye tebuli ku positive vibration tolina kyogenda kweyongerako. Nze okulaba omuntu avuma abantu gwe basasula ku NASA avuma abantu, okulaba ebyobufuzi ebitalina logic eby'omuntu gwe mmanyi nti ageta kino n'ageta kiri, ngenda wakiri nenteekako ka comedy n'enseka. Kuba mmanya bwe nnaasanyusa obwongo bwange nja kwebaka bulungi ate enkya nsobole okupulaninga obulungi. That is how I care about my mind. Bino ebintu omanyi abantu balwawo okubitegeera. That is how I care about my mind. Naye abantu abasinga bakwata the moment they open that phone they don't know that they are opening rubbish. Okugikwasa just bagiyingize mu bulamu bwabwe. Kati ne tugenda tubaako betuyita ba celebrity e Kampala. Basi tudde tebava ku holiday nze ngenda ne mbatunuulira nenga oba yero isako ku page zaabwe nenga who's this n'omutunuulira nga ali mu business class atudde mbwaga abagimanyi mindset nkulengeddeko kuno osobola okumbuulira ezo gundi bazituulira mu sente mmeka n'otunuulira omuntu alinye flight $2,000 enda okoma wano n'okateeba nange omuntu ono ddala kiki abakugaa nti oganye kale sewo nkiwulidde sewo teri celebrity e Kampala
ne bagamba nti ali awo apangisa makindye. Kakati abantu ng'abo balina ebizibu byabwe ate bannange teri kintu kiruma oba kintu kibi nnyo mu nsi muno nga linnya kusookayo. Funa ssente erinnya liryonke lijje, naye erinnya bwe likusookayo oba weekubye kabazzi kugulu nti olubonaabona lwe likubonyaabonya anti lukugaana okulya ebwayise ne lukugaana okulya emmere walimu owino, kuba otya abantu bagenda kulaba. Nze kati ninaana ekizibu kye nnagudde ku nkeera nabagaye neeyambalira bisaati byange n'enduma ne ŋŋenda bisiniika byange sibiriiko nze siriiko mmanda oba ki kuba nakoowa amasuuti nagambalira mbwa security n'enkoowa mindset va ku mukutu gwange otandise okunkyankalanya n'enkoowa. Kati mukyala yaddanga n'akawa buli lwedda nemuga sansa abantu musanse gundi netwogera abantu kati bakumanyi tandika sebo okwambala obulungi ogenda kuvaano bakusabe bagayo ono haji gwe tubadde tulaba gwe olaba ka peer pressure bwe kajjamu kati mwamwe mukale byokkiriza noga kino kale kansi tulemu okonda bikambadde nange value sigikola ki sinabagitegeera naye mucyo kyengezezzaako okuzingira wano. The pressure we are living in right now does not allow us to be logical. Nti tutandika okutambulya mu bulamu obwa bonna bagambye kino banaye abantu baba bakola ebintu ng'abantu simply because the majority are doing something does not necessarily mean that it's right. Tekitegeeza nti nno buli muntu yenna bw'aba akola ekintu nga okiraba gundi akikola ne gundi akikola. Omuntu wenna learn to ask why. Buuzaamu lwaki. Era abantu ababaako ne bebakola ababeera ab'enjawulo bakifindinga okuba ekizibu okuba n'emikwano. Kuba they always have a why. They cross check. They don't simply follow. Gundi yayogedde nino kigobera haji yayogedde kino. No. Does it make sense? Kati abasinga obwo obuyinza twabukwata ne tubwejjako. Bebitubonyaabonyeza and we are living in a trend buli muntu yenna wayagala okufitinga in. Omuntu bannanga ali ku social media abantu abali ku Instagram subhanallah ate ogendo kitunuulira kano bamunaabo mubakanajja bubi nga benkawumbi entya nemmwe bange anjogere tugende abantu abantu abali mu Buwarabu muli ku TikTok namugibeerako namukuba kakati oli n'amanya nti bano stress yabakuba oli ayagala ddawoko neyezinira amazina ge banne ne balaba ne basanyuka kati ne mubeeramu abalala bali e Uganda balikaawo mu America baliko e London ne bagenda ku Instagram. Ebintu bino bw'oba ogenda obitegeera TikTok ekuleetera ekintu nga kya ssanyu n'osanyukamu awo nekibeera bwe kitaawo balaba abo bakazina amazina ge n'akola atya kati ate ne mubeera mu platform nga zakweraga bannayengera n'entunuulira gwe tunuulira nnyo mu mikwano gyo kuba mwenna mubalina tunuulira nnyo omuntu alaba n'agivaako n'agenda ku Instagram otunuulira obulamu bwe bwabutambuza from the word go nga bwakwata akamuli bwakategeka awaka bwayagala okugira their lives come up to nothing but taking a picture every moment kinakitereeza because they have a world out there they are trying to share the picture babalage kiki bali naye omuntu ng'oyo diipa bw'omuyingiramu ennyo oyinza okumwekanga ng'obulamu bwe kyakolerera kuvuga Mercedes Benz Bluetech ya bukadde 120 naye nga mu nniya ye mu mutima gwe bw'ogukwata n'oguwenjula bw'ati kikyayagala ayagala kuba kifaananyi gundi akirabe ne gundi akirabe. That's the effect.
That's the pressure gye tuyita mu socially ng'abantu. Nze ne bagamba buno obulamu kati bwe tutambuliramu, omuntu alikula n'amanya nti nno obulamu bwaffe tuli ku lukuusi. Kati nze yajo nnyumiza ekyo. Onkozesa ekintu gundi yakoze wali pate nange nino gikola okyengamba oti. Yovola nze ku mikutu kuno kubaddeko n'olya gundi yakukyaye gundi yakoze. No, you don't push me. No, you don't push me. I can come in with a simple no. We can disagree on certain issues. Nembera ku kyange kwefindinga abantu mwawule ku bye mwagala ne ku bye mwetaaga. Bye twetaaga tulina okubeera nabyo nga tuli mu lugendo lwaffe. Bw'otuukayo ng'omaze okufuna ky'oyagala mu nsi mu bulamu, ng'omaze okufuna ekirooto kyo, bino ebintu by'oyagala obwagazi ogenda kubikola. Sebo sigenda kulumba American citizen. Bino ebintu bye twagala ogenda kubikola. Holidays zonna ogenda kuzigendako, but delayed gratification nagibasomesaako egenda kwetaagisa. Ate ekiseera ekisinga mu byonna, buli stage gy'otuukako, make sure you are living within that line, especially when it comes ku bintu just things you need. Choyagala obwagazi, making sure nti osigala mu line. Tosusa toyinoona. Bw'oba wakozeeyo okwo ka holiday ate togulirako mmotoka ndala straight away. Kola invest. Tewali muntu agenda kujja nze era omuntu alijja wano n'akozesa olumu ngenda nengetinga kaleda wenga n'olulimi olubiri ngenda okubanga njogera n'ayogera nti Haji yatugamba kino kyali kifo. No one will ever give you advice n'ogamba nti nkyamu ng'akugamba to invest. Tebakikulimba. Tekiri ekyo nti gundi yakoze bwati n'akola n'atuwa amagezi amafu n'atukozesa investment. Tekiriyo mu lulimi lw'abantu bonna abategeera. Ekirala nabagambyeko bannange nti obulamu si bwa ssente, nti no ssente kye buli kintu, obulamu ko bulina okutambulya. No, si bwe kirina okuba. But I'm telling you the mere truth. Nalaba musajja Steve Harvey yakigamba nti omuntu yenna akugamba mu nsi nti tayagala ssente, tayagala kubeera bulungi, they don't want to succeed, bamukwate bamutwale mu ddwaliro. Simulamu alina ekikyamu. Oline bwakulimba wano bannange ekya tugenda kufa mu ddeeri mukama mukwate omuwaawo miliyoni, olabe ebigambo ebigenda okutandika omutamatamulirako ku kazindaala awo. Ozeetaaga tebakikulimba. Ozeetaaga naye kola ebintu mu butuufu bwabyo. Buli lwogenda ng'olinnya. Nze in fact mindset mbadde njogera naawe. Bino byenjogerako kaakati osobola okubitegeera nti mbadde mbyogerako. Nze nga sinnaba kulinnya ku ddaala ddala. Nsooka kumala kwetereeza. Regardless of gundi ayogera ki gundi okulinnya okweyongerako ewala. Kaakati twatuuka gye twagenda, tulina emirimu gyaffe gye tukola, tulina ebyaffe bye twesetinga. Naye abantu baatuuka mu kiseera nga eyali ayagala $1,000 omwezi yeeteeka mu mbeera nti yeetaaga 1,800. Muntu n'omusanga bannaye nkola $2,000 naye gugenda okuggwako kwegutinga ninawo 10 naye nga tatuulanga ye mwennyini ne yeekolako accountability nti naye ddala ssente zino nga bwe zijja ne zigenda. Ddala honestly kiki? Nze kuno ninako abantu abamanyi abaali e London, wallahi mukimanyi. Hamuza sengo baddeko kino wali kijulidde. Nze nina baganda bange abajjako sijja kino okukitya ku kyogero linakuba kapeti yange ey'omu kisenge ekifaananyi n'agiweereza abantu. Lwakuba no bampaana nti nina obuzigo bw'enzimbi e Kampala. Gwe mulowooza nti mugaggala bawaasula. Naweereza lwakuba kapeti ng'eddugala twali tugibaddeko emyaka ndowooza nga 8. Entebe ziri mu ddiiro tezifaanagana and what have you. But where are they right now? What stories are they telling?
Just imagine if I gave in. Okubonaabona tekuliimu birabo. Naye nkubuulira bw'obanga oli mu kwerumya okw'ekigendererwa, you don't feel it. It is other people who don't know what you are doing be balaba nti weerumya. Abasajja bamandira singa baali tebalina kifaananyi kinene kiki kye baali baluubirira, abasinga yavaayo n'alaba nga kyali worth it. Principles zo bwe ziba nga ziri compromised, buli muntu yenna akusemberera, that means character yo eri questionable. Eri questionable kyovola ebyo bigenda tuzunza abantu mukyadaga gundi yagambe kino gundi buli lwodoyogeranga n'omuntu nga akugamba gundi yagambye kino, manya talina gy'alaga naawe. Genda okole ebirala. Nabadde nkyasalawo kino ate nembuuzaako gundi tumwesibaako. That's why abantu abamunze they find me rude. Ngamba talina gy'ayongerayo, ye mwennyini teyeemanyi, tamanyi na kyayagala. Abanga ayogera ekyamagezi ogenda okudda enkya nga ayogera kirala. Gundi yamukuttemu mu bwongo n'akola kibwe. Badda nga bakinyumya ate kwe bali babeeramu omwo nga balaba. Mbakakasa oyo gundi ali bubi nnyo ali eno bwati bw'olaba kaluumu kaasulamu mwe mukimanyi yapangisiza emmotoka awo najja n'akwogera kayagala akakasa abalala nti you are nothing. Kati buli lwogenda mu nsi ng'oyagala otambule ne gundi osanyuse Yahaya, osanyuse Matiya, osanyuse Akulamu, buli muntu ati akulabe ojja kukwata ka saving ko kajjeyo lwakuba olina okudda Uganda, olina okukola kino. Omuntu alina omulamwa tumwepankirangako nga ne bw'okikola ekyenkana kite kimuluma. Gwe baka ebintu ebituluma mu nsi bisobola okukendeera, bye twagala okutuusaako amaaso, bye twagala okola. Nabagamba ebiruma omuntu nga ye omuntu, teri muntu yenna ayagala kubanga kakkanizibwa wansi. Bw'obanga tonnaba kuzaala tosobola kumanya muzadde bulumi bw'ayitamu olunaku lwe bagoba abaana be ne babazeeka nga baba ne basigadde ku ssomero. Olimala kkula n'omanya bwe kiruma. Bwe ziri kusanga omusajja n'akeera n'akomawo ng'omusajja aganya okuterera n'akeera ku makya n'afuuka awo n'afuutuka n'atandika okunywa omwenge ng'abaana takyabalabirira, lw'olimanya nti nno gundi eyakwata bbaawe n'amukuba omuyini ku mutwe teyali mulalu. Akuba ffe entegeera wano tetubigira mob justice bw'ojja bwoti nga mukuba omutwe mugira bweti, naye omuzungu asooka kukuwuliriza watuuka otya ku ekyo. Fairness, kutegeera. Kuba omuntu takeera ku makya n'akola ekyo. Sigambye nti nno nkikkiriza. Naye omuntu omala kutuuka n'olyoka omanya nti omuntu ono obwongo bwe baamukola bwe bati ne bwati n'atuuka ku kino. Kati omuntu mu nsi eyeetegeera tasobola kubeerawo gundi n'amwonoonera bufumbo bwe, tasobola kubeerawo gundi n'amuttira bizinensi ye kuba aba yeetegeera. There is no peer pressure. Peer pressure ebeerawo buli wantu wonna we tulaga mu business, ne ba billionaires amongst them bakyalina peer pressure. Kati gwe obutegeevu bwo buli mu kutegeera, is this peer pressure, is this good for me at this given moment. Ate osobola kukimanya whether it's good for you okutuuka ng'otegedde wawooli. Mulimu emyaka gy'olina okukyakaliramu, mulimu n'okuba ku kidongo, mulimu ekiseera wootuuka nga it doesn't permit it. Come on, togenda kugenda ali ofulume ne bano bamusa mutandika okulya emmere mulye biki ng'abaana benshi olina okubaweereza fees. Yes, it's good for life. Olina okweyagako naye situation yo yiyo wekka. Bahamuza be wafulumye nabo booli nabo wabweru tebabirira, tebalina buvunaanyizibwa bwo. Don't be pressurized. Kola kicho gwe kyoli nabagamba kyoli kyowulira ku ssaawa 9 ogw'ekiro n'ozuukuka. Nga tewaliwo gw'oyogedde n'ekyolowoozaako. Leero nkye bawadde nga assignment, genda weebake ozuukuke ku 9.
olowooze bw'oli erowoozaako ojja kumanya akataka k'olina, ojja kusobola n'okufuna okumanya engoye olina mmeka, lw'oli emanya obuzito bw'olimanya obuvunaanyizibwa bw'olina mu nsi, lw'olimanya tayimu nga bw'otagirina. Kuba gwe wali obaddeka mulimu abantu abatambudde mu bulamu bw'ensi nga bo obulamu bwabwe batambulidde mu emergency. Ye tabangakaawo na ssente za mulwadde, tabangakaawo ssente za school fees, buli otutuuka lindako sinnaba kusasula anti school fees. Naye nga yazaala omwana, yakwana omukyala n'aba naye ng'omukyala amanya ajja kufuna olubuto, n'azaala omwana n'ayavula, n'atandika okutambula, naye nga ye ndowooza mu magezi ge tamanyanga nti omwana oyo alisoma. Bwafunamu amagezi n'atandika okumulabirirawo, ntamanya nti nno gwasasula school fees gwasasula mu nursery si gwagenda okusasula mu primary. N'abeeraawo n'atuuka omwana n'amaliriza primary nga tamanya nti ate university ojja kuba mu miliyoni za ssente. Kati kyovula abantu batuuka ekiseera ye n'alaba nti kaakati wali obulamu bwe bukyatambula smoothly, n'atamanya nti waliwo time gye bugenda okutuukamu nga tebukyasoboka. Kuba obuvunaanyizibwa bukuyinze. Ffe twayingira e London nkola pound 85 bwe nsasulako 215 nga 2 gammazaako ewiiki. Ne natuuka ne mpasa n'enzaala, ne ntuuka ekiseera nga sikyasobola ziweza. Kino gw'omuvubuka atannaba nakifuna, atannaba kituukamu. Think about it. Teweeyinula n'abalala nti olw'okuba mukyacakala mukyali mu life yammwe kikole nga tebannakikola. Think before them. Ojja kutuuka nga mu time we balitandikira okugwa eddalu nga gwe byo wabitereeza. Obulamu tebukulindako. Obulamu tebukulindako. Abantu obulamu bwabwe eva ba actingira mu emergency. Soko je anindako okwati abaana babadde bakyaddayo. Ninda anti ebyennaku zino tubadde tukyajja bwe kiti abaana naye ng'akigambye afuna omulimu ng'alina emyaka 25. Kati bwe tujja ne tubasomesa ku investment olinga yeefuula omugezi ennyo nga n'omulimu gw'agenda reportingako mu reporting of which ku makya basobola omuguyita wali mu administration ne bamugamba sooka otuwe ku idea eyo gundi muwerekere onaafulume nga weefuula omugezi. Nze waliwo be nagambako baali baakafuluma wano mu university. I think it was around 2010. Nga bali mu myaka gyabwe 2 nali ku graduation yaabwe. Ne bampuukuga ne mbagamba it's better mutandika okukola living life by design. Thank you. Mutandika okukola ng'obudde bukyali. Mwetegekera obulamu bwammwe mwagalane, but I want to tell you one thing. No good 20 friends can stay good 20 friends for 20 years. Tewali ba mikwano basobola kuwangaala nga baagalana okumala emyaka 20. Kitegeeza ne mugamba munaayingira mu myaka aga mugenda kubanga buli omutamanyi munne gyali. Nga ba mukwano buli wamu basisinkana bupate bonna babubeerako. Ne mbagamba munaayingira emyaka 20 mugenda kuba olonze nali nnyingira ndowooza nyingidde emyaka 3. Nkibagamba. Buli phase gy'otuuka ku buli luvannyuma lwa myaka 10 waliwo ekikyuka mu bulamu bwo. Ekyo njagala nkikubuulira. Waliwo ekikyuka mu bulamu bwo. Ojja kutuuka ekiseera ng'ensi yennyini tokyagisobola. Omusinde gwetambulirako nga tokyagusobola. Olwo kakati abantu bwe batandika okugetinga desperate tuyingidde emyaka 3-4 3-5 mutandika okwawukana. Gundi yafunye akalimu, gundi yafumbiddwa. Naye ng'owestinze obulamu bwo. Omanyi waliwo obulamu abantu bwe bawestingiraawo. They foolishly waste their strong years. Ekisoboka. Tukyalina nkukakasa gy'oli kaakati olwaliwo n'abaana abali ku lukuusa abaliyo gye bakubira ebyo byabwe ensi gye banyigira bonna baalinako emikwano. Naye tayimu yatuuka butuusi. Mukama buli kimu n'akikwata n'akijjawo. Tayimu ekyuse. Tambulamu.
okumanya ensi njagala kino okitegeeka kankigambe naye kategeere bwona kamagezi nnyo olina kanalayizinga okumanya mu nsi tugirimu ffekka ne mu buliri obusuzeemu abantu ababiri buli omu yeebaka yekka okumanya mu nsi tulimu ffekka ne mu buliri mwe mwebaka abantu ababiri weebaka wekka olina wooli oli yeebaka wali noona yeebaka wano mwenna temusobola na kubeera knocked out at the same time oyinza okuzuukuka ng'omukyala ali wali Fatima ng'ali wali ali mu kikunta kya fuluuta gwe n'osigala ng'okyatunula gwe kati buli muntu azuukusesengawo omutima gwe what's good for me in life era n'oloota weka yes thank you very much ebisigadde tugatta bugasi mu nsi tuwulirize naye ate tugende emmeeme netegeera tumanye ebiro n'ebiseera kubanga ebiseera bijja kutuuka bw'obanga okyalina wooli ng'osobola okubaako nekyofuna please do the rightful thing nkubuulira oli akugamba nti ssente tezireeta ssanyu naye ate nkubuulira obwavu buleeta ennaku nnyingi nnyo okusinga ssente. Trust me, I'm talking out of experience. Obugagga bujja ne stress zaabwo kuteriyo straight line. Life is a roller coaster. Leero oli wano leero oli wali naye ate obwavu bwo bwayitirira. Therefore bw'oba ofunye omukisa I call upon you kola ky'olina okukola kwata ssente ziteeke ewatuufu otuukeko ekiseera nga ssente zo zisobola okukolerera zisobola okutaasa ebizibu. Abantu bafuuka naye ssente bw'oba ogirina ng'ogitegese wano teyeefuula. Kyangu nnyo gw'obadde otegeeragana naye enkyokutuuka nga temutegeeragana naye ssente yo bw'ebaamu bakuddukira kasita bakuddukira ng'amagezi gali okyagalina agasobola okwesengejja n'okwekuuma zisembeze zijja kukuyamba. Do the right thing ate kikolere mu budde obutuufu. Nikola yagambye nti teri kivumo kisinga mu nsi nga okugamba nti mwava ekyo nkimanyi first hand nkimanyi first hand kuba nali nkirowoozezzaako. Mbasaba mwekuumire mu kumanya buli omu agezeeko okwetereza wenna wooli. Tofaayo bw'olaba ebyaguuni nga bitambula. Toli musiru wa wooli at that given moment. They are not better than you. They have made it. Naawe oli ku lutalo lwo era osobola okutuukayo. Nze kyenjagala okubajjamu mu nsi kyembayigirize nnyo ezibwongo. Bw'ona bukwatanga buli kaseera ng'olina by'obusuulasuulamu olunaku lw'olikeera ku makya n'ogamba nti nkutta obwongo bwange ngenda buprotectinga 100%. By the way, gwe kikole bukozi as a theory. Kigezeeko bugeza 1 week. Ogambe nti sigenda kulaba video zifaana bwezityo ne mu bantu bonkubuulire you even know the negative people. You know them. Tewali akikulima nti tobamanyi. Nabagamba teriyo muntu gw'osanga ku Lwakutaano ng'agenda ku muzikiti n'omubuuza nti olagawa n'akugamba nti ngenda wali kaduuka. Akugambe ngenda wano ku muzikiti Kanyangu Kajjuma enkutte. Agenda mu church woja owaye kakati oyimiridde otyo tunanyumya nga tukomawo ngenda wano ku church father yatandise dda kale tunalabagana dda omukama mulungi amina. Sanga agenda mu ssabo. Ombuze Salongo munango ogenda ogamba nkyagenda kwano kaduuka kanzije kale tujja kuba kutwa owaye lindako anze mbadde nga alindako okongenda kujja takugamba nti no wali omudde tofaayo nedda ndi wano bikyamenya bine yirizi zange wano bimenya kamalo bitusali mu ssabo nkomewo taliyo mu mutima gwali naye kimugamba ndi kyakola si kituufu.
wakiba kituufu lwaki ekyo tebakikuweeka lwaki tebakyogera bameka oli yali akunyumirizaako nti naye tubadde omusawo n'agenda n'aŋŋamba bw'ati bajjajja bwe bagudde bagenze ne bagamba naye olinga atazi wallahi imaamu agenze n'ayirimula n'agenda n'ayogera ku kigambo kye fitina kintuuse bwe father gundi yabadde agambe because we know it era ekiri questionable mu bulamu bwaffe we know it we only pretend like we don't mukwano gwo ow'olugambo omumanyi ate by the way ne mukwano gwo atakwagaliza omumanyi abeera awe yeebuzaabuza w'oyagalira obuyambi bwe n'agira bw'ati omumanyi you know it and you still hang in there like mu bantu 8 billions 8 ze mulina okufira kyova olaba naletanga nawana amataka nengezaako okuyigiriza abantu and people hanging in there banzalira najjeera nina okubanga ninaanyaawo kale nyina okweyongerako wano ekyali wajjala wenkyala like the mind is just so set that people to change they would rather die nenga akigamba yatambula n'agenda era nitatuulangaawo n'afumitiriza nti yalinnya ennyonyi n'atambula mayire 4,300 n'abeerayo abadde emyaka 10 ate omusanga akugamba bannaye akaalo kaffe kano sidinamu abantu balungi nnyo mwana wattu crime rate ebadde ekyali wansi so you found peace in a place where you had to travel 4,000 miles and what have you naye tosobola kuva najjeera kugenda Makindye like how we think at times I don't understand it myself tukwata obwongo bwaffe by the way senga tutuula ekiseera ne tutuula mu bintu bino ne tubifumiitiriza you'll be amazed with how people think you'll be amazed mindset oliwe Makindye siwafumye you'll be amazed it's the power of the brain mbagala nnyo ngenda kubaddukako mbasaba mwekuumire ku mukutu guno ndwawo olumu okudda wano etunyumya mu abanfuula bize mu abangoba okuba nti nno mbeera wano nga nnyumyamuuko nammwe lwaki kati wiikendi emu nagisalako lwakuba emirimu gyammwe mwe bakama bange gye mwampa gyansukkako yes the brain is powerful thank you so much to it there's nothing tewali kyosobola kwongerako ate oba ne wabedde obulumi osobola okutuula n'ofumitiza ki ekinnuma it's the brain nze bannange nina obumativu mu mwoyo gwange ngamba nti kino tekigenda kummenya nsobola okuleka kuba mmanye essanyu lyange lisookera wano buli mu kintu kyonna essanyu lisookera wano mu bwongo sikkiriza muntu kunnyingiramu if I'm not feeling well first of all I look at my inner first ne mmanya mpulira ntya mindset oluwa nkulabye obadde oyagala kujjako oluwa anti gwabinjigiriza bino sikulaba mindset gira njagala kuteekako oluwa banne abantu bagenda kunzirukako nga sinaba basiibula mindset sikulaba olina okuddamu naawe okubinjigiriza wabinjigiriza naye maama obwongo bwange bufu nnyo olabika kigambo onageza bannaye thank you so much baliwo wuno mmulayi omwami oyo bamuyita Quraish tutegese twagala ngenda kujja Dubai next month tutegese ng'ennaku z'omwezi ndowooza Quraish ennaku z'omwezi tutegese nga 2 November ekifo ogambye ogenda kukimpa tukolemu ka session kafaawo twogereko ne banna Dubai tujja kujja tulye ndowooza kyamisana egenda kubeera Sunday ng'ennaku z'omwezi 2
information tujja kuba tugiyiga wano era tube ku bigambo nga bino byakwekulakulanya kwezuula tewaliimu nnyo kigenda kubeera kyamaanyi. Mbasaba tugenda kutandikira Dubai, tugenda kubeera Dubai we tutegese abo bo basobodde okumpita tube nga tukikwasaganya. Nagenze nfudde mindset nkujjeewa omusajja ono mindset ogenda kuddamu onjigirize buto how to cope. Bannange ngenda kubeerawo nyaawe Dubai, mujje tunyumirwe twogere mu bintu byaffe tubeeko mindset ngasa 1 2 3 4 see all sikulabako requests and views. I have sent you a request. Amala okulaba wano mbadde njagala mindset ojjeko bino wabinjigiriza naye okunyingiramu. Press on my name and connection failed. Ebbanga lye mmaze nga ndi kuno ku internet ne bino byokka byannema okutegeera. Labika nalina kuba musajja mukadde nga nafumirira mu kyasa ekitali kyange. Ngenda ayagala okuntwala owe Sweden na munteeke mu ssente, mulowooza nze naazeeteekamu. Munteeke mu ssente. I wish I was in Arab countries. Ngezaako wano okuteekako muganda wange simanyi lwaki bigaanya. Ojja kuddamu njigirize naye ngenda kubata bannange embeyanziza nnyo. This person was because of technical issues. Good Lord. Kale balayika baŋŋaanyi okujoyiningako baŋŋaanyi because of technical issues, naye nkusubiddwa nnyo. Twalibadde wano nayongeddemu wakiri eddakiika 10 abantu baffe wano ne tubawa mindset ono yeyandeeta okubanga nsobola okuba nga njogerako okwo. Tugenda kubeera ffenna Dubai ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2. Tugenda kutegekaawo kalanki kaffe. Kyonna kye mwagala okuntuma e Uganda mukintume nzije twogere. Mbeeyanza nnyo, mbaagala nnyo. Kulaiki nkutumidde avieta mundabire mugambe nti mwagala nnyo. Neesiimye okubanga tugenda kukola partnership ennungi efaanana bweti etaliimu kuvuma bantu, kuwemula, temuli byabufuzi, temuliimu ki, just kulongoosa mbeera zaffe za buntu. Kwagala na bwagala nibyo byokka nze bye njagala, kutereeza bantu, twogere emboozi zaffe, kwekulaakulanya. Kale ngenda kubaddukako. Mbaagala nnyo mwenna ababaddeko ku mukutu, ababadde bakagufollowinga omulundi ogusoose, nyigako ogwagale era ogusharinge ne mbalala. Ate bw'ova wano era onkolera ekikolwa ekirungi eky'ekisoga. Nze ne ku TikTok yange wadde sinaba kumanya nnyo ku TikTokinga, ogendeko kubanga mindset ono ye mugezi atera nnyo okunsalira mbusuulasuula yeewuka eyo. Bw'oba wakoneka time osobola okugenda n'obaako ne kowulirizaamuuko ddakiika 2 ne kakusanyusaamuuko era n'ofunamuuko ekyokuyiga. Mbaagala nnyo. Ngenda kuddayo enkya ku mirimu gyange mbe nga nkola, mbaleetere ebipya ku byemu bye nabasuubiza. Ngenda kubaddukako akuume atakuumira mpeera. Tujja kumalawo wiiki emu eddako tube nga twogera. Sinakindi eri egenda okusembayo, ngenda kuba nga njogerera nga ndi Dubai. Tubeere awo ekintu kyaffe tukyogereko. Akuume date mugikwate, zigenda kuba ennaku 20. That is November. Akuuma atakuumira mpeera. Till next time, mbaagala nnyo. Sinaani, Joy, kugumiikiriza, Mebo, Kabite, mwenna Nakabito, Joelia, mwenna mbaagala nnyo ababaddeko. Kansuubire ka session kaffe kabadde kalungi. Akula mu kutumidde nnyo, aji mu kibinja mukulabira. Ate nsuubira tufunyeemu ekyokuyiga. Akuuma atakuumira mpeera.